Njagala okwebaza omukulembeze waffe wa NUP n'abantu mwenna abatuwadde support. Naye nze kye mbadde mbasaba kiri kimu, tulekere okwerumaaluma. Tuyimirire lumu. Wetunaaba tukyerumaaluma kye twagala tetugenda kituukako. Tuyimirire ffenna. Tetugwamu maanyi ku lw'abannaffe be tulese mu kkomera nti bagenda tusiba. Tetugwamu maanyi nti bannaffe bafudde. Tunaabagamba ki nga bitulemye bannaffe abaafa? Tunaategeeza ki bannaffe abali mu makomera nti byatulema? So, kye mbadde mbasaba, tuleme kutya nti bagenda tukwata batusibe, n'eri abaliyo bantu. Ojja beerayo Lejjo Malafuluma emyaka 4 nvuddeyo. So, tuyimirire wamu nga bannayuganda, tusobole okufuna entebe yaffe. Nga tetunnagifuna nakibagamba, bakyabasiba. Muleke gamba nti bagenda kunteekako gwe musango gw'okulya mu nsi olukwe. Buli opposition ogwo gwe musango gwo. So, tuyimirire wamu, tutwale ono nakyemalira. Ensi yaffe Uganda eddemu ofuna eddembe. Nze mbadde mu kutiisibwa okumala emyezi 5 mu kkomera. N'abasibe abaliyo balina engombe egamba pulezidenti omusibe kyasudde omulalu takironda, naye omulalu kyasudde omusibe akola ki? Akironda. Mu kkomera tulinamu ba odiriida, ba RP Boma, era mbalaba ne wabweru be bano abali mu NRM abagisuuta. Mu kkomera twambala yero era kubaako taaga, era nabo mubalaba bano abambala yero nga munnange bajja gye muli ne babalaga nti ebikola Yoweri Museveni byatukola birungi. Beebo be tulina era mu makomera na wano be mulina. Nvudde mu busibe, Pulezidenti nina message gye njagala nkuwe era nga nsuubira nange kennyini envunaanyizibwako. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Weebale butatulekerera nga tuli mu kkomera. Maze mu kkomera omwaka gumu n'emyezi 6 ku bisange ebijweteke mwenna mukimanyi bulungi. Batuteekako ebicupa ne bantwala mu kkomera Eruzira ku upper prison obanga Eruzira, naye omulundi gwange gwasooka okuyingira mu kkomera bantwala ku upper prison Eruzira. Ayinza obbabuulira obusibe bwaye yabukolako Akeleo Kivumbi muganda wange twali naye nga nsula mu wodi eri waggulu naye nga nze nsula mu ya wansi. Era sirina mulundi ndooza gwe namulabako nti tuli awo twogedde tufunyeyo emboozi eddakiika eziwere 10. Wabulanga ebintu oweereza buweereza ebyo byakireewo. Banaye neebaza nnyo Secretary General oyo gwe mulaba akoze omulimu ogw'ettendo ogw'amaanyi. Secretary General, Allah yakutuwanga kirabo, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Munzikirize neebaze abantu ba NUP mwenna gye muli across the world, across the country. You indeed showed us love. You've indeed showed us love. We are indeed indebted. Abaana basigaddeyo eyo
abamu tebabawadde bail naye abaana bali innocent babateekako buteesi bintu nze omuntu yaje naplant bajja ne baplantinga abasajja bali mu plain clothes bajja ne baplantinga ebicupa 2 bottles of soda ne bazeeka ze zinnumisiza akawunga omwaka gumu n'emyezi 6 gy'emyezi 18 Luzira Upper Prison. Nga tuli eyo batuwayiriza abamu batukujja waka batukubira nga tuli waka ne tutuuka ku kusini gye batukwatira ne batusaako ebisango ebitaliiyo. Okuva olwo tubadde mu busibe nga tunyigirizibwa tulya bubi tusula bubi ebiwuka biri mu kkomera obulwadde bwonna naye twebaza Katonda tuvuddeyo nga tukyali balamu. Ngenda maaso n'okwebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okutufaako mu kkomera n'okutuwa obuyambi mu kkomera ne mu famire zaffe. Tumukubireko engalo ez'amaanyi. Sekuritale Jeno ne bakulembeze bannaffe bakulembeze abalala bakoze omulimu munene nnyo. Honorable Joel Ssenyonyi atukyalidde mu kkomera n'ababaka ab'enjawulo besijja kumenya omu ku omu ne bajja ne batulambula mu kkomera batutadde mu kifaananyi ekirungi tulese ekifaananyi ekirungi e Luzira wadde batuwaayiriza ku misango egitaliiyo. Abooluganda ngenda maaso n'obbagumya bakyatusiba naye ffe tuli bagumu paka nga pulezidenti waffe ageze mu ntebe. I say you will overcome all the situations. It seems impossible until it's done. Better days must come and the sun will rise. No matter how dark the life has been, nobody will have a right to put you in jail. Tuddamu okusisinkana mu bantu abangi nga tetuli mu ngoye za pulizoni nga kyatukako n'ekiseera ne tutakkiriza nti oba oli awo tusobola okuddamu ne tubasisinkanako. Tumusaba Allah olukuŋŋaana lwaffe lunaaluwa emikisa. Mu bufunze obw'ekitalo njagala okuzaako okwebaza Pulezidenti wa National Unity Platform n'abonna besigenda kusobola kubeera nga nkoonako omu ku omu olw'akaweefube n'obudde bwe bawaddeyo okulaba nga tuva mu kkomera. Saba Katonda abaweemu ekisinga okuba ekirungi. Ab'ebitibwa mu bufunze obw'ekitalo njagala okusooka obbajjukiza nti nze ayimiridde wano mu maaso gammwe ku lwange ne ku lwa bannange bano bendi nabo. Tuyimiridde wano mu maaso gammwe mu kaseera kano oluvannyuma lw'okubeera mu kkomera ebbanga lya myaka 4. Naye ng'ekitubeeza mu kkomera ebbanga eryo ery'emyaka 4 gamba nti ggwe musobya ffe batuufu abakusiba. Era oluvannyuma lw'okukakasa nti ffe tetuli bakyamu twagamba abantu abo nti kale bwe muba mugamba tuli bakyamu tulina omusango mututwale mu kkooti mutuwozese. N'oyo gwe twazzaako omusango afune obwenkanya muleete obujulizi obutuluma. Ekyo kyaliwo okuva ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano 2021 eyo statement we twagikolera. Ne bagamba bwe muba bwe muti we mugambye kale mugende mu kkooti gye musabye kasita nayo ffe tuliyo. Era ekintu kye baateekesa mu nkola. Twatuuka mu kkomera mu kaseera kano sisobola kubatemaatemera mbeera gye tuyiseemu mu kkomera yonna. Ne mu bufunze obw'ekitalo twagezaako buli kimu nga tulina abaali batukulembera. Ne tutuuka ekiseera abamu muffe ng'ebirwadde bituyinze. Ne tutuuka ekiseera abamu muffe nga n'abantu be twali tulina ab'enkizo wabweru. Mu kiseera kino baabasikiza dde abantu abalala nti oyo yali mukyala gundi kaakati gundi yabadde agira. Poloti ye yali eyawali kaakati gundi ye yazimbawo. Ebyo byonna oluvannyuma lw'okututuukako nga tukyali mu kkomera abamu muffe ne tugamba katukkirize tukole kye baagala. Era ne tumaliriza nga tugambye nti ffe tuli bakyamu mizayiro emizinga ebikompola n'amagye ennyonyi ennwanyi twali tubirina tuli bakyamu. Ne balyoka batugamba kati tubatadde. Naye njagala obbasaba
bannaffe abasigala mukomera mu kaseera kano nze kizibu okubatuukako kuba tebakukkiriza naye abaafunye obusobozi obubatuukako njagala bampeera obubaka buno. Ekisooka, omuntu asinga okuba ow'amaanyi mu maaso ga Allah ye muntu ayogera amazima mu maaso g'omukulembeze atali mwenkanya. Oyo yasinga okuba ow'amaanyi. Mubaŋŋambire nti mbaagaliza emirembe era mbakubiriza okubeera abagumiikiriza, naye we batuukanga mu mbeera nga ffe gye twatuukamu bakolanga nga naffe bwe twakola ne bavaayo. Kuba tekirimu bwa haramu, si be basoose. Ne bino ebitukoleddwako bano ababikola si be basoose okubikola. Mu bufunze obw'ekitalo mbasaba mukkirize mbaweeyo ekyafaayo kimu. Omukyala ayitibwa Sumaya ye mukyala yasooka okuttibwa mu ntalo ez'eddiini emabegako eri ffe nga tetunnabeerawo. Naye ng'ensonga emussa yali ki? Gamba nti Muhammad byakugamba bikyamu, ffe batuufu. Muhammad yali abagamba ki? Mugoberere enfuga ey'amateeka, muve ku bikolwa ebibi eby'obwonoonefu, omugagga okunyigiriza omwavu, mudde ku nkola ey'amateeka, buli muntu abe n'eddembe mu bulamu bwe. Sumaya agamba bwe kibanga mugamba nti muveeko yeye mukyamu, nze mumbuulire lwaki munkutte, lwaki munkoze bwe muti? Ne bamugamba gwe gamba ekintu kimu, Muhammad mukyamu, muveeko. Sumaya yagamba bwe mubanga munkutte bukwasi, just njogere nti oli mukyamu muveeyo, nzikiriza munkole kye mwagala. Mu kiseera ekyo ali ne mutabani we Sumaya ne bamwambula engoye ne bamuteeka wali n'abagamba okunswaza mu maaso g'omwana wange munnanga ki? Gamba nti oli mukyamu, yakuwabisa, ffe batuufu abakulina. N'agamba sijja kukyogera. Mu bufunze obw'ekitalo, Sumaya abasajja abakuffaaru baamaliriza nga bamutemudde mu maaso g'omwana we olw'okuba agambye nti nze sijja kuva ku mazima. Bamala bamubuuza omwana we, kaakati naawe ogamba nti ffe batuufu oba ffe bakyamu? Omwana n'abagamba nti anzikiriza, muli batuufu bantu mmwe, nga nnyina bamaze okumutta. Amala agenda ow'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba, ya Rasulallah, maama wange attiddwa olw'ensonga nti akukkiririzaamu oli ku mazima. Ne bwe ndabye ekikolwa ekimukoleddwako ngattibwa, nzikiriza ne ŋŋamba abasajja abo abamusse nti mmwe batuufu. Naye nga mbagamba mmwe batuufu nga nemmange bamusse. Naye ya Rasulallah, kati nze ndi mwonoonefu, sisaanidde kubeera mu bantu. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, bwe kibanga ekyo kikoze olw'embeera y'obuwaze, toyina musango gwonna gw'okoze. Ne kibeera nti embeera bw'ekutuukangako nga option eriwo, nze ndi musajja musiraamu, naye amateeka mu Qur'ani gakulagira nti bwe kibanga embizi eyo lyeddagala erikuwonya lya ogende. Bwe gubanga omwenge ogwo gwe kukutaasa mu kizibu ky'olimu, nnyo omwenge ogwo ogende. Twakikola ne tubasaba bwe mubaamu abo abaakiraba obubi, embeera yali etuyinzi. Maliriza ebigambo byange mu bufunda bw'obudde ebyokubagamba bingi, n'ekiseera ekimu ntipulira nti amwogende wala, kuba kigambibwa omuntu abedde mu kkomera emyaka 3 aluzinga entegeera ye. Era bannaffe abamu bwe babanga bakola bye mukola temubanenya. Gw'oba olaba nti kwoli, naye ng'ate abakulaba bakulaba nti wavaako, ate nga naawe olaba abamu baavaako. Kati essaawa ya leero ffe emyaka 3 twagisukka tumaze 4. Simanyi nange oba ndi nnomo, naye bwe tuli batusisinkanye omulundi omulala tulyogera ku bisingakaawo. Njagala baganda bange abasigadde mu kkomera mubaŋŋambire nti ffe tuli banafu, tetulina maanyi. Obusobozi bwe tulina mu bunafu bwaffe tujja kufukamira ku musaala twegayirire Allah ku makya ne mu ttuntu, ekiro ne matumbi budde, atutaase ku bantu abalina eryanyi eringi nga balikozesezza bubi kuffa abanafu. Ekituufu kiri nti gye tubadde obulamu badde buzibu nnyo ddala, naye twebaza President, General Secretary, bannamateeka baffe, Council George Musisi, bakoze omulimu gwa ttendo ddala okola nga batuwozereza.
naye challenge ebaddewo nti babadde bawooza bulungi naye ng'ate bali mu bantu abatagala kumanya by'amateeka gaffe ng'era bo batukola bye baagala nga bo, naye tusaba Katonda basasulemu obulungi. Sina bingi nnyo byakwogera, naye nsaba tunaba tusinkanye omulundi omulala nga munaffe bw'abagambye tujja kwongera okuinterveninga n'abantu tubategeeze ebintu nga bwe byali. Naye nga ffe nange mutulaba wano banaye tewali gwe basanga ku street, tewali gwe basanga wa, buli omu bamujja mu nju nga yeebase, abamu bali ne bakyala baabwe, abamu babajja ku byewaka ne babatwala ne batereka omwezi mulamba mu safe house ne batujja ne batwala mu Kitalya okumala emyaka 4 otuusa we tuse ntulaba nga tutendewaliddwa ate nga tulaba ku struggle twali kye tugattako. Kofereka tugende tuddemu tuzimbe ettofaali lye twali tugatta ku struggle. Uganda y'enkya. Ekkooti yasalawo nti abantu tebalina abatali b'amagye tebalina kukozesebwa mu kkooti etali y'amagye. It was decided by court that people that are not soldiers are not supposed to be charged in the military court in the Kabaziguruka case. But up to now, Owinyidoro is being used by Museveni as usual to hold the people in a military court. But I can tell you, Owinyidoro, take an example of Amama Mbabazi. He brought the public order management law. He was the first victim. Make sure you're not a victim of that military court one day. But again, as a trained lawyer, as a person well respected, we think you're supposed to be, presiding over a justice system, not an injustice system. The message that comes from Machete, Kalanzi, Kato, n'abalala babagambye mbeere bagumu. Babagambye bo tebagenda kukkiriza misango gye batazza. Tebagenda kukkiriza misango gye batazza. Naye nga temunnakuba ngalo mubabeererewo, mubeere nga muboogerako, temukkiriza nsonga yaabwe kusirikiza. Bano bamagala Museveni tabatadde kubanga ayagala nnyo bata, kubanga temuzikizza. Demand for them because they are innocent. Demand for them. Also, they sent a message to leaders. They've been watching with excitement the attention that was drawn when Dr. Kizza Besigye was illegally arraigned in the military court. They hope the same attention will go to these ordinary citizens. Balabye abakulembeze bangi nga mwe muli n'abafu aba NUP nga bagenze mu court martial eyo ne bagamba kale singa aba bakulembeze abo ababatwanga yensonga lwaki bali mukomera singa bajja ne mu court martial omuli abantu abo ababulijjo. Tuva waggulu nga tugamba twagala abantu baffe mute abantu baffe kubanga tebalina musango. I salute you brothers and sisters that are able differently. We are together in a new Uganda. You will never feel disabled. You will never feel different. You will only feel special. Omusajja oyo Umar Magala fena twewunya nnyo, nze personally neewunya nnyo nga bamukutte. Ebiseera ebimu nga bagamba nti Sami Okanya bamukutte, teweewunya. Ogamba oyo Sami baadde tebayinza butamunoonya. Ne bagamba nti Rubongoya bamukutte, teweewunya. Oga Rubongoya asomera nnyo abasajja abo. Naye oyo Umar Magala y'omu ku basajja abasiraamu bemanyi abali decent, abakakamu, ab'empisa, abantu balamu. So olaba bakwata Umar Magala ne bamusaako emisango egyo, tewali ali safe. Nsanyuse n'okulabako maama munnange omwana wo nga bwe wamukuza bw'ali wa mpisa, si muyaayi, si mukozi wa fujjo. Era naffe baali nabo tetuli bakozi ba fujjo, tetuli bantu babi, wabula abo batiitiza abo bakafiiri be bakyamu. Naye one day Katonda ajja tukkiriza tusuuke tuve mu mbeera eyo. That is how we get the experience, and what doesn't kill you makes you strong. Never give in to the negativity. One day we shall look back and smile, and we shall have a story to tell.
endurance and perseverance. The harder the squeeze, the sweeter the juicy. Where there's no pain, there is no gain. Victory never come easy. Remember in life there are ups and downs. Never give in to the dictatorship, no. Bagambye nti si be bokka newankubadde aba NUP bokka be basinga okwogerwako, naye bangi nnyo. Wali abantu abamaze ku limandi mu kkooti y'amagye emyaka 10, myaka 8, myaka 7 nga tebawozesebwa na kuwozesebwa. Eyo kkooti y'amagye kati ekozesebwa nga tuulu, nga kyakulwanyisa okunyigiriza abantu. Mukayanira ettaka n'omuntu akuteekako ekisango mu kkooti y'amagye ne bakusika, n'obeerayo ogenda okujja nga n'ettaka lyo baalitunda emirundi mingi. Mukayanira mukazi akussaako musango mu kkooti y'amagye n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bakivumirira. Basaba bannayuganda mwenna muveeyo mwogere ku nsonga eno, mwogere ku nsonga ey'okusibiranga abantu abatali basirikale mu kkooti ey'amagye ne babakumira mu kkomera. Saabalamuzi Owiny Dollo mumulaba. Owiny Dollo betrayed the people of Uganda. He betrayed our judiciary. He sold it out because he knows that it is him that is holding back. The government was defeated in the Court of Appeal, in the Constitutional Court. Kakati ne bagenda mu Supreme Court. Naye omusango ogwo bagutuddeko. It's interesting to know that we have up to 12.4% of our population living with challenges. By now, we are supposed to be living better and relating better, well knowing that these are conditions that you don't give a timeline. I'm proud myself to have known that way before. As you know, even when I was still ghetto president, you remember that my vice president was a person abled differently. We've believed that, we still believe that. We know that you deserve better, which you don't get. The Baganda say, obulema tebujjadda. Here where we are, we have friends who 2 years ago were full-bodied, so to say. But today, many of them have lost their limbs, some have lost their eyes, some are now mentally challenged. I mean, Eddie Mutwe cannot claim to have all his fingers together. So, all of us here are candidates of disability, especially when we are facing this brutal regime. So it's important that we continue educating even those ones that have not appreciated it, that these fellow citizens have to be given a feeling of equality and equity as they live in this our country. Well, for now, we are just saying that. But ladies and gentlemen, allow me today, on a day celebrating people with disabilities, the people I would like to say they're able differently, that all is not lost. We have a plan in a new Uganda, a plan where you will be equally represented, equally treated, where you will feel equal, and not just equality, but equity. That we know because you are one huge part of a population, one huge productive part of our population. We've seen these things before. I mean, in the past, those that went, my brother Nubian Lee here went to Shimoni Demonstration School. But they had a section of children abled differently. He had a classmate who was blind. He had a classmate who was deaf. But this classmate in our culture, unfortunately, we have a very derogative name for people that have hearing challenges. Abantu abatawulira netwesanga nga tubayita bakasiru. Naye yali tawulira basomanga ne Banubia ninga yabakulembera katumuyite ki. So
These are things that we have to deal with. And it's not new, it has been there. Those schools were there, now Shimoni is no more. I don't know what's happening today. One day I was with my wife at campus and we met her OB. The OB was blind, but they went to the same primary school in St. Helens. Now we don't have that anymore because we have a government that is not sensitive to certain parts of the population. Ladies and gentlemen, that ends with these old people, and the new Uganda begins with us, you and me. This goes in many other areas where inclusiveness is not respected. I want to remind you that among our values, inclusiveness is top on the agenda. Uganda Yencha. That is why we labor to make sure that in our leadership and everything we do, we have women leaders shining at the top because we believe in inclusiveness. And that is why, ladies and gentlemen, we believe in empowering the persons with disability. And on this occasion, I want to appreciate the leaders, Comrade Mbazira and others, Sarah and others. Thank you very much for organizing this very important day for us, where we recognize PWDs and other people who have been left aside by society. Number two, I want to welcome back the political prisoners. All of us have been saying free all political prisoners, Uganda. And now we have seen that 19 of these political prisoners have come out. But we still have many other political prisoners who are still stuck. And I want to encourage all of us to continue demanding for the release of political prisoners. We still have prisoners at Chitalia, we still have prisoners at Luzira, we still have prisoners at Chitala and other places. We are also continuing to demand the missing persons, the 18 missing persons. And we are saying that if Balam and the other agents of the regime are saying that they want to negotiate with our people to be released, they should also release the missing persons. Damulila John, Chibalama John Bosco, Mbabazi and others who were taken away by the criminal regime. Number three, and finally, because we have many programs, I want to appreciate our comrades who have continued to stand with these political prisoners. I want to appreciate our chapters, the diaspora chapters. When these comrades came out of detention, our diaspora team mobilized themselves to raise some money for them. I want to appreciate the Boston chapter, the DMV chapter, the New York chapter, Vermont, Texas, Minnesota, Chicago, Ohio, South Korea, and the Europe chapters. Thank you very much, our comrades in the diaspora, for supporting these people. And I want us to appreciate our comrades with a mighty hand clap. The diaspora has continuously supported our people with the little they have. And of course, I want to appreciate those of you who have continuously done everything possible to support the political prisoners. Finally, abeeru bagasagala kubeerabira mwebale nnyo okuleeta obutebe olunaku lwa leero era kokasi yaffe ekoze omulimu gw'amaanyi. Basebo ne banyabo, ebigambo byange bitono nnyo olw'obudde. Ekisooka, olunaku lwa leero tubadde tujaguza n'ensi yonna abantu baffe abaliko obulemu. Tukkiriza nti society yaffe tetulina bantu be tulina okuleka emabega. Kyova olaba luno olunaku tulujaguza n'abantu baffe abaliko obulemu. Era njagala kwebaza abakulembeze baabwe okulaba nga babakozeemu omulimu ne balabika nti bali wano olunaku lwa leero. Abamu bavudde mu yunivasite ez'enjawulo, okuli Makerere, okuli Kyambogo n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era Comrade Mbazira okozeewo byo obutatulaga ebitundu bye bavuddemu. Oyo mukulu avalira n'oyo avalira bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubeera wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Ekigambo National Unity Platform kitegeeza nti ffe tuleeta buli muntu ekyekigambo unity, tuyunitinga baganda baffe bonna bonna n'abo abaliko obulemu. Ekyokubiri, okukulisaayo abantu baffe abadde mu makomera. Tubadde tugamba mute abantu baffe mu release all political prisoners. Era tuli basanyufu nti 19 kwabo baavuddeyo. Naye nga mulabye ku 19 abaavuddeyo, wano tubadde ne 12.
osobola okwebuuza abalala baliwa mwabalaba bava mukomera ne bajja wano wennyini ne mbaaniriza nze kamwa koogera ne tubawa ne ka transport akabazaayo olunaku olwaddako nabalaba nga batudde n'omuntu omu gwe saagala nakoogera linnya lye nga batuyisaamu eggaali nga balimba nti bajja wano ne bakola ki ne babagoba kaakati era President nga bwe yatugamba waliwo emandwa gye bayita ki era Bwanika yalinnye omu ku bo n'atandika okwogera ebitategeerekeka era n'abalala mujja kubalaba ng'emandwa ekola ki ebaanika kubanga bo kennyini bajja wano ne tubaaniriza bulungi ne bagenda ne batandika okwogera ebintu ebyo naye twagala kwebaza abantu mwena mwenna singa mwogera n'abo abantu abavudde mukomera ogenda kwesanga NUP ebadde bayambako abamu nga tubasasulirako school fees z'abaana baabwe tuyambako abakyala baabwe n'ebirala bwe bityo naye ekyo tubadde tetusobola kikola nga ffe tubadde tukikola nga tuyitira mu bantu baffe abamu era ndaba Comrade Nasola webale nnyo nnyabo oyo omukyala buli kiseera abadde nga aleeta obuyambi n'abalala sigenda kwogera buli omu abadde baleeta obuyambi bw'abantu baffe abali mu makomera ne muwaayo ssente ne mukola ki era njagala n'okwebaza chapters zaffe z'ensomye eza diaspora bano be bavudde mu kkomera abantu baffe ne bavaayo chapters ezo ne babasonderako balabe nga batandika obulamu ekyokubiri oba ekisembayo kwe kwogera okwongera kubasaba nti mubanje bano abantu tubasaba mukole t-shirts eziriko ebifaananyi by'abantu baffe abakyali mu makomera weewaawo Comrade Olivia n'abalala bavuddeyo naye ate tetwerabira abalala abakyali mu makomera bamachete n'abalala tugende mu maaso tubabanje bano abantu nga bwe babagambye tebavudde mu kkomera kubanga Museveni abadde awulira nga akooyo okubasiba bwe tubadde mu kkomera nga tugenze kulaba abalala olunaku lwajjo ekitalya batugambye nti eyo kooti y'amagye waliwo abantu abamaze emyaka 10 nga tebaddayo bali ku rimandi kooti y'amagye yasindika eyo ne yeerabira bali mu makomera abamu bava ggulu abalala bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tebabawozesa kaakati kitegeeza nti bano aba NUP pressure gye mubadde muteekako yeereetedde bano byonna okukola byonna kye basobodde okukola okulaba ng'abantu baffe bavaayo era tukimanyi bulungi nnyo nti bwe tunaagenda mu maaso n'okubanja abantu baffe n'abo abasigaddeyo bajja kuvaayo tusobole okulwana wamu nabo tuyingire Uganda empya ebigambo byange byebyo kampite Deputy President waffe Omuzoganyi mama. The theme for today, Your Excellency, is unlocking potential, inclusive leadership for a barrier-free future. Globally, it is amplifying the leadership of persons with disabilities for inclusive and sustainable future. You are leading us to deliver on this commitment in practice. Ngane yanziza sebo. We would like in practice to have persons with disabilities empowerment as a right, and it is not a favor. Atendo nebo bagamba internationally, nothing about us without us. Nothing about persons with disabilities without each one of them present. Thank you, the entire team of NUP, that we are living this. Before I go far, I would like to have present here with me those from northern Uganda who have come. All of you from northern Uganda, from Arua, from Karamoja, from northern Uganda, persons with disabilities. Apoyo. Apoyo. This is a representation of the 12.4% of Ugandans who are persons with disability. Out of 40 people, one is a person with disability.
Culturally, there is a big barrier. Kubanga, persons with disabilities are looked at with very derogative eyes and references. They virtually say, Lagoro. They look, yes, Lagoro. Somebody who is totally, it's very derogatory. They look at and say, Ombere. But here today we are saying no to all those derogative, discriminative, inhuman references to people who are ably and differently inclusive. They are differently able. We have seen the talents. Thank you so much. Today, here in Noop, we would like the world to know that this serves as a reminder of our collective commitment to promoting inclusivity, advocating for persons with disabilities' rights, and to create equal opportunities for all. You have seen the talents. Let us think about persons with disabilities every day, every moment, every minute, because any of us can be disabled. At one time, our president was with the crutches, forced into it. We know there are people who have lost their sight. Like me now on the 6th floor, going to the 7th floor. We lose our sight from one way or the other, and with all the very, very hostile environment, with our able leader, persons with disabilities are and will continue to be valued, respected, empowered to reach their full potential. Inclusion, respect for their rights, access to social services and opportunities. I conclude by making reference to one case. A person with a disability in Gulu that the time I was still very active with FIDA, I represented. She was turned away in a maternity ward. She was referred to as Lagoro. And she was scorned, said, even you, how does a man sleep with you? Uganda Yancha.